Mu mawulire agakagwawo breaking news gano no si malungi mu kibuga Kampala essawa yonna wandiddamu okuwulira ku bulumbaganyi wa bbomu nga bukoleddwa era wandiddamu okulaba ku banna Kampala oba banna Uganda mu bitundu byonna nga waliwo abafudde oluvannyuma lw'obulumbaganyi ebikolwa eby'obutujju ebisuubira okubeera nti biyandiba nga bigenda kukolebwa ku ggwanga erya Uganda okusinziira ku kitongole eky'amagye ekya Uganda People's Defence Forces ekivuddeyo ne intelligence ne bagamba era nga kigamba okusinziira ku information ejennina wano gye njagala okubanga nkuwa ndabye n'omukutu gwa mawulire gwa Baba TV nga gulina post gye baataddeyo nga bagamba the Uganda People's Defence Forces has told Parliament that terrorists including Islamic State and Al-Shabaab are planning attacks on Uganda from the Eastern Democratic Republic of Congo using WhatsApp, Telegram and Signal with the support from regional collaborators. Amagye g'eggwanga erya Uganda bategezeza Parliament y'eggwanga erya Uganda nti bagudde mu lukwe era nga wandibaawo obulumbaganyi obujja okukolebwa oba obuteekebwateekebwa okubeera nga bukolebwa ku ggwanga erya Uganda nga businziira mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo era nga obulumbaganyi buno bugambibwa okuba nti bwandibaamu akabinja aka Islamic State wamu n'akabinja aka Al-Shabaab. Bwe twogera ku bubinja buno akabinja ka Al-Shabaab ke kali mu kugenda maaso mu kulwana mu ggwanga erya Somalia. Teweerabira nti eggwanga lya Somalia Uganda yasindika y'amagye wansi w'omukago gwa AMISOM kakati wano balinga abakugamba nti oba olyawo akabinja ako kayinza okwagala okujja okutukuba olw'okubeera nti tulina amagye mu Somalia agakalwanyisa. Kakati ate akabinja kana aka ISIS oba Islamic State kigambibwa okuba nti kali connected ate mbu ku kabinja aka ADF akagenda maaso n'okulwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate ng'era neyo nayo Uganda erina y'amagye agagambibwa okuba nti galwanyisa ADF. Kakati okusinziira ku Parliament okusinziira ku magye g'eggwanga erya Uganda baategezeza Parliament nti kakati tulina intelligence nti amagye nti eggwanga erya Uganda essaawa yonna tulina kye bayise abakiyise critical security threats eziyinza okuba nga ziri mu kuteekebwateekebwa. Batugambye in April 2026 the Uganda People's Defence Forces UPDF briefed Parliament on critical security threats, warning that terrorist groups are leveraging encrypted digital platforms and regional networks to plan attacks on Uganda from bases in the Democratic Republic of Congo. Amagye ag'eggwanga erya Uganda gabriefinze Parliament nga bayita mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ne babategeeza nti tugudde mu lukwe era ne bakola okulabula nti tugudde mu lukwe olw'obubinja obw'enjawulo obuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nti bwandisinziira eyo ne buba nga buteekateeka okukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Bano no bategeeza bagamba basinziira ku ki nti bano bagenza okulaba nga groups zino bali encrypted digital platforms basinzidde ku WhatsApp, Telegram n'emikutu emirala ne bategeera bwa ne bagwa mu lukwe nti bano balina kye bayita security threats ze baagala okuteeka ku ggwanga erya Uganda. Teweewuunya ng'essaawa yonna mu ggwanga erya Uganda ozzeemu okulaba ku kyefaananyiza bbomu oba obulumbaganyi obw'ebika eby'enjawulo kyokka bino nga bigenda mu maaso. Teweerabira nti bbomu zizze zitega mu kibuga Kampala. Omukulu oyo gw'olaba munnamagye era nga addi ku ddaala erya waggulu wamita Major General James Birungi. Omukulu oyo yakwatibwa era wenjogerera ali mabega wa mitayimbwa mbu kugimu ku misango egyamukwasa ye yali omu ku basirikale abaagulanga kwegamba abanyigiranga mu ddiiru ez'okutegulula bbomu mu kibuga Kampala. Bannayuganda ne bafa, abantu ne bafiira obwereere naye nga kyagenda okuzuula oluvannyuma okusinziira ku kiwandiiko ekyo ndowooza ngenda kikuwa. Amawulire gagenda okuvaayo nga galaga nti omukulu oyo yabiri mu makati era yali amanyi bulungi nnyo ekyali kigenda mu maaso ku ebyo ebikwekweto ku bulumbaganyi bwa bbomu obwafiiramu bannayuganda mu kibuga Kampala. Kakati ate ku mulundi guno batugamba okusinziira ku intelligence nti waliwo threats eziyinza okuba nga ziteekebwateekebwa essaawa yonna ku ggwanga erya Uganda. Njagala ogatte dots ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda essaawa yonna kyandibanga si kyangu, kyetaagamu okubeera omwegendereza ennyo naddala gwe munnayuganda agoberera ensonga zino. Njagala nkuwa amawulire gano osobole okuba nga obeera alert kubanga singa abatujju bano aba ADF n'aba Al-Shabaab batuusa ebikolwa eby'obutujju nga bwe batugambye oba olyawo obeera alert n'omanya n'osobola okulaba engeri ki gy'oyinza okuba nga weekuumamu. Byonna bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kyonna ekigudde mu ggwanga erya Uganda ekyamazima gwa mpuliriza kirabika si kintu kya bulijjo. Mukadde ke kamu waliwo abamu ku bannamagye nga nabo baduumizi ba ku ntikko batandise okuba nga banoonyerezebwako. Wuliriza sitole zino mpanvu nnyo ate nzikuletedde omulundi gumu. Waliwo akabinja k'abannamagye abali mugenda maaso n'okubuulirizibwako ku nsonga ez'enjawulo nga bwe nkuleetedde era nga bw'ogenda okuzimanya.
abannamagye bano lisiti yonna ngikuleetedde ngenda kukubulira omu ku omu bebaani bababuulirizako lwaki kubanga bano batugambye journals on sport as investigations reveals floating billions systems in disarray and subsidiaries spinning out of control. Bano bannamagye bengenda okusomera kigambibwa okuba nti balina ne deal ze baakutulanga balina ssente y'omuwi w'omusolo gye bandiba nga baleka badde bagikozesa bubi era nga baleka badde babaako bye bafera ngenda kukuleetera olukalala n'abasajja ab'amaanyi abasajja abalina amayinja aga waggulu abaduumiza ab'oku ntikko nga be bali mu kikwekweto kino kyokka nga mukadde ke kamu ate nga waliwo amawulire era agafuluma agongera okukakasa nti mukyala wa Jeno Yoweri Kaguta Museveni omukulu ali mu kaseera kazibu nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti mukyala we yalwalamukko era Jeno Nalweyiso yatugambye nti yalwalamukko bulwazi si bulwadde bw'amaanyi nnyo era nabyo ngenda genda mu maaso n'okuba nga mbikutuusaako obitegeere bulungi nnyo byonna bya happeninga byonna bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Mukutu oli ku gwa Red Zone TV oli ku mukutu gwa Uganda 24 live n'emikutu emirala kwe tusinzira ogenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako updates so kakati nja kukusaba ggwe atanaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna mu bino ogenda kuba nga obitegeera byonna nkugambye essaawa yonna wandiraba bomu oba obulumbaganyo bw'ebika ebyenjawulo mu kibuga Kampala kubanga aba UPDF bategezeza parliament nti bagudde mu lukwe waliwo intelligence ebagambye nti essaawa yonna ekibuga Kampala oba eggwanga erya Uganda lyandibanga waliwo olukwe lwe balirukira era obulumbaganyo essaawa yonna obuva mu bubinja buno obwabayeekera obutigomya eggwanga bwandibanga bulina kye buteekateeka. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ate obeere nga tosigalira mabega ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kwe tusinziira ogenda maaso n'okubanga tukutuusaako kakati nga sinnaba kubanga ngenda wala ngenda kusooka n'ebigambo bino kyamaze okubeera nga kikakasibwa oluvannyuma lw'envuuvuumo ezibadde nga zitambula nga zigamba nti First Lady ali mu mbeera mbi era abamu obwedda batambuza ebifaananyi ebiraga nti ali mu mbeera mbi nnyo wabula era tekijjawo nti allegations ziraga nti omukyala ali mu mbeera mbi. Nze nkugamba bye nninako obukakafu eggulire lino nabadde siri wakulireeta era nabadde siri wakubyogerako wabula oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo ebigambo ebibadde bitambula ku social media ffe tetutambuza mawulire kusinzira ku social media oluvannyuma lwa Jeno Nalweyiso okuvaayo n'ategeeza nti Janet Museveni kataaha nti mukama waabwe Jeno Kaguta Museveni yabategeezaako nti mulwadde naye obulwadde si bwa ddala era n'alabula n'abamubika. If you know you know bagiyita Red Zone TV. Nze kankuwa ebigambo bya Nalweyiso ndyoke nkusomera ekiwandiiko wano. Omwami Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwalamuko naye nga kati omwami Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwalamuko naye nga kati akubye ku matu. Amiina. Ali okay. Katongera omusabira atererere ddala. Mwongere okusaba naye munnange ebyo nabiraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ngamba katusabe oluggalawo oluggi. Ngodda ku bibyo. Tebasaba abantu. Kati tumusabire ate ne Uganda naye kati mune twagimanyiira ffena twagimanyiira kubanga nze bambika leero olulala bambikako wali omukwano gwange mumagye najja ne kuleeta 2 ez'okunywera mu lumbe ne tuzinywa naye Uganda kubika kuvuma oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate kyalimu ICU kati ebyo twabimanyiira nakati bibadde babyogerako mama yafudde yakoze atya naye mama gyali mulamu Amin. Si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu era bigambo bya Fande Nalweyiso ng'ayogera ku Janet Museveni n'ebigambo nga bwe wabiwulidde okusinziira ku allegations kubanga Jeno Nalweyiso nga tannayogera
byabadde ku social media, abaana nga balina ebifaananyi bye batambuza n'ebigambo bye boogererako, byonna bye sisobola kuddamu wano. Wabula nga njagala okutegeeza nti gwamanyi era agoberera kakasango bitegeera bulungi nnyo. Kakati njagala okutegeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni yayogeddeko naye ku nsonga eyo, era ebigambo yabyogeddeko nga bwe ngendo bikuwa okusinziira ku kiwandiiko ekimu eky'amawulire wano kye njagala okuba nga ate ntambuliramu mpola mpola. Waliwo ekiwandiiko wano kye njagala tugende mu maaso nga sinakutwala ku nsonga nkulu gye nkuleetedde mu ggulire lino. Wuliriza bulungi nnyo. General Kaguta Museveni was quoted by a senior military officials as confirming that his wife was recuperating steadily following a health scare. Nti General Kaguta Museveni yakwotingiddwa senior military official nga ategeeza nti ekituufu Museveni yatugambye era yatukakasizza nti mukyala we ali mu kubanga adde engulu, kwegamba ali mu kubanga ssuuka oluvannyuma lw'okubeera nti abaddemu n'embeera y'obulwadde era kye bayise health scare. General Kaguta Museveni has addressed rumors about the health of First Lady Janet Museveni following days of speculations on the social media. Nti omukulu yagenze maaso n'okwadressinga rumors oba envuuvuumo ezabadde zitambulira ku mikutu egya social media platforms ez'enjawulo ku nsonga za First Lady Janet Museveni Kataaha, oluvannyuma lwa ennaku eziwererako ddala nga rumors oba allegations oba ebigambo nga bitambulira ku social media platforms ez'enjawulo nga boogera ku mukyala we amanyiddwa nga Janet Kataaha Museveni abamu obwedda baatuuse n'okumubika. Kakati nze ne ŋŋamba kankuleetera ebiwandiiko bino okwongera ogenda maaso n'okutuusako okusinziira ku bivudde eyo. General Kaguta Museveni was today quoted by one of his senior advisors, Brigadier Proscovia Narweso, Brigadier General Proscovia Narweso, as confirming that his wife was recuperating steadily following health scare. Nti mukyala we agenda maaso n'okubanga awona. Ebigambo byayogeddwa Narweso nga bwe wawulidde. Narweso yabyogedde nga ali ku mukutu gwa Ruth Kalibala ogwa YouTube baguyita Ruth Kalibala Bwanika. Omukutu ogwo kwe yasinzidde yabadde mu interview eyo n'ayogera ebigambo ebyo n'ategeeza era nga bobiwulidde mu katambi bwe sijja kubiddamu nti Museveni yabeegambidde ye yennyini. Kakati wano social media awootira abaana ba social media kubanga kitegeeza ebintu byabadde bituufu oba kale nga bonaagamba nti awali omukka tewabula muliro. Abaana ba social media bamaze ebbanga nga boogera ebigambo ebyo ng'era abamu ku ffe nga tugamba oba oli awo bigambo bya social media nga bwe bayinza okuba nga batugamba. Wabula mukadde kano njagala okutegeeza nti kakati General Proscovia Narweso amaze okukonfaminga nga mu katambi bw'okawulidde nti muganda we amuyise na muganda we mwannyina. General Kaguta Museveni yamukakasizza yagambibwa ati my brother President Yoweri Kaguta Museveni has told us that mama fell sick but she is now getting better. Brigadier General Narweso nti mwannyina General Kaguta Museveni yamugamba nti mukyala we yalwala nti naye kati agenda akuba ku matu. She's okay now. We ask the country to continue praying for her. Nti ali bulungi, tusabe eggwanga ligende maaso n'okuba nga limusabira. Engambo nga wabiwulidde nga wabiwulidde. Rumors about Mrs. Museveni's health spread widely on social media in recent days with some unverified posts claiming she had been admitted to Mbuya Military Hospital in a critical condition, fueling speculations and a concern online. Nti waliwo envuvumo ezibadde zitambuzibwa nga ziraga nti Janet Museveni mbu ku social media kwe badde bitambulira mbu nga bagamba nti ono baamuadimitinga mu military hospital Mbuya mbwera ng'embeera mbi nnyo. Kakati General Kaguta Museveni ndoza kwe kwagala aveeyo abeere nga addressinga rumors ezo oba eŋŋambo ezo oba envuvuumo ezo ezibadde zitambula. Wabaddewo n'envuvuumo endala mbu reports nga ziraga nti omukyalo ono yatwalibwa mu kibuga Atlanta, Georgia mu ggwanga lya United States of America okulaba ng'afuna obujjanjabi. Ate wabaddewo era n'abagamba nti ayinza n'okuba nga si mulamu. Bibadde bigambo by'abantu. Nze njagadde nzije nkuwe another side of the story nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukutuusaako ebintu nga bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Omukulu agamba ye ali ggumite, mukyala we ali mulamu. Kakati mmwe abamubika mmwe mumanyi ebyammwe era mmwe mumanyi bye mwogera. General Narweso bw'atyo bwe yatugambye. Mwannyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muko naye nga kati akubye ku matu. Amiina. Ali okay. Katongera omusabira atererera eddala. Mwongere okusaba naye munnange ebyo nabiraba mu ddwaliro.
ntera okugenda mu ddwaliro ne ŋŋamba katusabe oluggalawo olugi ng'oddako bibyo tebasaba abantu kati tumusabire ate ne Uganda naye kati munaye twagimanyiira ffena twagimanyiira kubanga nze bambika leero olulala bambikako wali omukwano gwange mu magye najja ne kuleeta 2 ez'okunywera mu lumbi ne tuzinywa naye Uganda kubika kuvuma oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate kyalimu ICU kati ebyo twabimanyiira nakati bibadde babyogerako maama yafudde yakoze atya naye maama gyali mulamu Amin. Atugambye gyali mulamu era nkakasa obiwulidde bulungi nnyo ensonga nga bwazikugambye nange bwenzize mbeere nga ate nzikutuusa kakati nga sinnakutwala ku mboozi eya bbomu oba obulumbaganyi threats, critical security threats ezoogeddwako nkugambye essaawa yonna wandiwulirwa bulumbaganyi oba bwa bbomu oba butujju mu kika ki wano nno owulirizaawo nnyo kati nga sinaba kubanga nkutwala eyo wuliriza ngenda kusooka nkuwe omu ku bannamagye abagambibwa okuba nti baakwatibwa lwakubeera nti bali mabega wa bbomu ezitegebwa era eyo nayo nga sinaba kubanga ntuukayo njagala okkirize omukulu oyo nno gwe njogerako ng'eyo yonna yonna sinaba kubanga ntuukayo ngenda kukuwa lisiti y'abannamagye aboogerwako nti essaawa yonna bali mu mbeera ya kunoonyerezebwako ku nsonga ez'enjawulo kyokka ng'ate n'oyo munnamagye gwe nkugambye era naye ali mabega wa mitayimbwa nga byekuusa emisango egyamusibya gyekuusa ku bigambibwa nti bbomu ezaategebwanga mu kibuga Kampala yazirinamu omukono ng'akozesa eddaala lye ery'okubeera Meja General sinakindi okubeera nga ye yakwa kwegamba nga ye yaduumiranga oba ye yali mabega w'ebyo byonna okusobola okuteekawo obunkenke mu ggwanga n'okusobola okufuna akasente okuva mu bakamaabe ebyo ebigambo nabikuwa gye buvuddeko wabula nga sinatuuka eyo leka tusooke tugyewo kino wuliriza waliwo wano ekiwandiiko kyenjagala tutambuliremu ffenna ekiwandiiko ekyo kyafulumye nga nakyo kyongera okugenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eyo era nga kigenda mu maaso n'okulumiriza bino byogenda mu maaso n'okuba nga owulira njagala ekiwandiiko kino okiwulirize nga kyogera ku nsonga ze zimu ezeekuusa ku ezo batugambye mu kiwandiiko nti Journals on sport as investigation reveals floating billions systems in disarray and subsidiaries spinning out of control. Bano abasajja boolaba abamu ku bo bagenda kutandika okunoonyerezebwako ensonga za byansimbi kyokka n'oli eyasibwa ensonga era zaali za byansimbi kubanga bomu ezaakubibwanga zaaviirangamu ssente ez'omuwi w'omusolo okubeera nga zisipendingibwa gavumenti ya General Kaguta Museveni yatandika okutwala amagye South Sudan, Congo n'ebitundu ebirala nga bweyigga abayekera ba ADF naye ng'oluvannyuma kyazuulwa nti omukulu omu mu magye ye yali ng'emabega wa bomu ezo ezaategebwa kakati tulira wano mu kiwandiiko. The mighty National Enterprises Corporation, long celebrated as the commercial engine of the UPDF and a pillar of Uganda's industrial ambitions, is now staring at a storm of accountability questions after the Auditor General's December 2025 report exposed deep-rooted weaknesses, lapses and glaring management failures across its headquarters and sprawling subsidiaries. Akakiiko oba ekitongole ekya National Enterprises Corporation kino nga kyekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi mu magye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces mbwe twogerera batandise enteekateeka ez'okusitoominga abamu ku bakulu mu magye nga kaweefube ali ku nsonga za accountability waliwo akasente bino nno nga babikola basinziira ku Auditor General's report eyafuluma mu December wa 2025 nga report eno eraga nti waliwo ebitagatta waliwo ebirumira mu nzirukanya y'emirimu ku kitongole kino ekya National Enterprises Corporation ne ku headquarters zaabwe. Report eyo yafuluma mu December 2025 wenjogerera okusinziira ku report eyo okunoonyereza kwandibanga kugenda kutandika ku baduumizi abamu. Ulira, at the center of the heat is a powerful board chaired by General Retired Joram Mugume, whose tenure expires this July, alongside a vice chairman, Professor Charles Kwesiga, and a heavyweight lineup of senior military and civilian figures, with the overall operations under Managing Director Lieutenant General James Mugira, deputized by Major General Retired Innocent Oula. Uliriza nti abamu kubali ku bunkenke be basajja abo benkulaze
abamu ndooza mu makula gengo omu ku omu, abamu ku bali ku bunkenke kuliko omukulu amanyiddwa nga retired General Joram Mugume. Oyo gwolaba omukulu oyo ali omu ku bali mu kunoonyerezebwako. Abasajja abakuze mu magye waliwo ebibuuzo bingi nnyo. Gwagoberera nkakasa omanyi lwaki ogoberera era ensonga lwaki eggulire lino lijja mu kadde kano. Ngenda bikuleetera byonna. Retired General Joram Mugume agambibwa okuba nti newankubadde ng'ekisanja kyo obuweereza bwe bukoma mu mwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka guno. Kuliko omumyuka we ono ekiya pasoni w'akakiiko, kuliko omumyuka we amanyiddwa nga Professor Charles Kwesiga. Oyo naye agenda kubeera nga anoonyerezebwako ku nsonga z'okukozesa obubi offices ez'enjawulo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tuzikutuusaako. Oyo gwolaba ye Professor Charles Kwesiga. Then ne wabawo ne gwe bayise heavyweight line-up oba kye bayise heavyweight line-up of senior military and civilian figures. Ku kakiiko kano kuliko abasajja n'abakazi ab'amaanyi ennyo mu magye ag'eggwanga erya Uganda nga nabo bali ku kakiiko kano bagenda maaso n'okubeera nga banoonyerezebwako ku bigambibwa ebyo by'owulidde nkuteekerawo wano ensonga nga bwegenda maaso n'okuba nga ate etambula. Kuliko managing director amanyiddwa nga Lieutenant General James Mugira, n'amumyuka Major General retired Innocent Oula. Bano nabo bagenda kubanga banoonyezebwako ku nsonga ezo nga bwenzi kugambye. But despite this formidable leadership bench, the audit paints a picture of an institution struggling to keep its system in order. Kakati ensonga y'abannamagye abaduumizi ab'oku ntikko abagambibwa okuba nti bagenda kunoonyerezebwa oba bali mu kunoonyerezebwako, eyo nga tugitadde ebbali. Njagala ogatte stories zino mu kaseera ke kamu nga bano bali mu kunoonyerezebwako ku ngeri gye bakozesaamu obubi ssente. Kyokka nga ssente ezo ze zisabibwa nga ssente z'omuwi w'omusolo eziteekebwa mu bikwekweto eby'enjawulo ebiriyo n'ebitaliiyo. Tugamba ebiriyo n'ebitaliiyo olw'ensonga nti ebikwekweto bingi nnyo ebadde biteekebwamu ssente ng'ekyamazima ebikwekweto tebiriiyo. Bomu ezibadde nga zitulika mu kibuga Kampala ne zifiiramu bannayuganda, ne zireeta bannayuganda okufiirwa ssente z'omuwi w'omusolo nga gavumenti esaba zi supplementary budgets okugenda mu maaso n'okuba ng'eteekawo embeera ey'okulaba nga bateekawo obukiiko obunoonyereza n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Bino byonna bigenda mu ssente ezo za muwi wa musolo. Kyokka ebyo nga bikyagenda mu maaso n'okutugambibwa oba nga bikyagenda mu maaso n'okuba nga obiwulira ku mukutu guno, kati mukadde ke kamu ate bakugamba nti waliwo security threats ezigenda mu maaso n'okuba nga zirowoozebwa okubeerawo. Omukutu gwa Baba TV essaawa nga 2 eziyise wenkoledde akatambi kano bagenze ku mukutu gwabwe ne bateekayo eggulire eryo lyolaba ne bategeeza ensi nti mu ggwanga erya Uganda bategeezeza Parliament, ndowooza kanka kusembereza okalabe. Baba TV bategeezezza ensi nti the UPDF has told Parliament that terrorists including Islamic State and Al-Shabaab are planning attacks on Uganda from the Eastern Democratic Republic of Congo using WhatsApp, Telegram and Signal with the support from regional collaborators. Kiriza obagaana wano walina okubaawo ssente y'omuwi w'omusolo ebejja okwetaagisa, kubanga okuinvestinga mu intelligence, okuinvestinga mu security okusobola okwewala threats zino obulumbaganyi bwonna obuyinza okuba nga bwandikolebwa, njagala okutegeeza ssente ya muwi wa musolo yegenda okuba nga yeetaagibwa. Kyokka ekyewuunyisa nga bwe nkugambye nti bomu zibadde nga zitulika, wabula ate oluvannyuma amawulire gaafuluma nti waliwo omu ku bannamagye abaakwatibwa ng'ali emabega, wangagambibwa okuba ng'ali emabega wa bomu ezo ezaatulikiranga mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda ebirala eby'enjawulo ebizze nga bibeeramu embeera bwe ziti. Kakati nga sinnakutwala mu nsonga ndala yonna, njagala osooka otegeere kino. Ekigambo ekiteekeddwa oba ebigambo ebyogeddwa byendi mugenda maaso n'okuba nga nkugamba, amagye Uganda People's Defence Forces babyogedde nga babitegeeza akakiiko ka Parliament. Uliriza, the Uganda People's Defence Forces briefed Parliament on critical security threats, warning that terrorist groups are leveraging encrypted digital platforms and regional networks to plan attacks on Uganda from bases in the Democratic Republic of Congo. Nti amagye ga UPDF gatudde ne ga briefinga Parliament ne babategeeza nti okusinziira ku intelligence gye balina waliwo kye bayita critical security threats, era ne balabula nti terrorist groups oba obubinja bw'abayeekera obw'enjawulo
kugambe muno mulimu aka Islamic States n'akabinja aka Al-Shabaab nti bali mu kuliverage kugamba bino birimu digital platforms okubeera nga ze bali mu kukozesa ne regional networks okulaba nga bapulaninga obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda nga basinzira mu bases ze balina mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Tewewuunya nga badeployinza amaje oba nga bongedde akasente mu deployments mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyokka bino bijjidde mukadde nga Uganda yali yakamala okulangirira nga bwegenda okujja amaje gaayo mu ggwanga lya DRC naddala mu kitundu ekyo kye twakugamba ekiyitibwa Ituri. Uganda ng'eyita mu General Hospital gaba adumira amaje g'eggwanga erya Uganda yavaayo n'alangirira n'ategeeza kyamaje ga Uganda gagenda kuggyibwayo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati ate ng'ekyo kyakayitawo nga n'amaje tegannatandika kufuluma ate kati amawulire gatugamba nti bagudde mu lukwe nti ate mu Congo eyo gye baagala okujja amaje bagudde mu lukwe nti abayeekera bandibanga baagala kutukola bulumbaganyi ku ggwanga lya Uganda. The UPDF identified the Islamic State Central African Province ISCAP, largely composed of Allied Democratic Forces ADF, Remnant and Al-Shabaab as the primary threats. Tamajike gwange lya Uganda basobodde okwa-identifyinga kye bayise Islamic State Central African Province nga eniringa group y'obubinja bw'abayeekera obw'aba Islamic States muno nga mulimu aka ADF oba Allied Democratic Forces n'akabinja ka Al-Shabaab. Mbu buno obubiri buli wansi wa kye bayise Islamic State Central African Province. Nti kati bano balabika be baagala okuteekateeka obutujju oba obulumbaganyi babukole ku ggwanga erya Uganda. Communication methods, uliriza UPDF byezudde. Terrorist cells are reportedly using WhatsApp, Telegram and Signal to coordinate operations, recruit members and communicate with the regional collaborators to evade traditional surveillance. Nti bano bali mu kukola amaje ga UPDF gagambye parliament nti bomu bye bazudde nti obubinja buno bwogerwako nti bwe bazudde tibagudde mu lukwe buli mu communicating nga buyitira mu WhatsApp, Telegram ne signals endala nga bali mu kuteekateeka bali mu recruiting ba members abagenda okukozesebwa mu communications n'engeri gye bagenda okucollaboratingamu okulaba nga basobola okwewala traditional surveillance eyinza okumanyibwa bakole obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Uliriza. These warnings come amid Operation Shujaa, a joint offensive with the Congolese Army FARDC. Despite the operation's progress, the UPDF reported that splinter groups continue to regroup in areas like Ituri province and North Kivu. Nti okusinzira kulabula kuno kwe bakoze aba Uganda People's Defence Forces balabudde ne bategeeza nti bino mubiraba bigenda mu maaso. Tukimanyi bulungi nnyo nti ekikwekweto Operation Shujaa wakati w'amajje g'eggwanga erya Uganda n'aga Congo newankubadde kibadde kitandise okubanga kibeera successful, tubadde tutandise okubanga tuwangula tutula ku nfeeto obubinja obw'enjawulo era ndowooza gye buvuddeko ensonga lwaki abakulu baalangirira nti amajje gagenda kuggibwayo. Kati wano bagamba nti mu Congo eyo tukizudde ng'obubinja bwe tubadde tulwanyisa butandise okukola kye bayita regrouping, butandise okwerigroupinga. Nti era bweri groupingira buli mu kwezza bujja buli mu kusonda maanyi mu province emanyiddwa nga Ituri ne North Kivu. Jjukira Ituri yewali amajje ga Uganda ate North Kivu yewali akabinja ka M23 n'amajje ga Rwanda era yewali ekibuga Goma kye baali baawamba. Since January 2026, security agencies have registered over 110 security incidents along the western frontier, including cross-border incursions and urban crimes, crime linked to these networks. Nti okuviira ddala mu January w'omwaka gwa 2026, security agencies ez'enjawulo zibadde ziregisterinze kye bayise security incidents ezibadde zibeerangawo omuli n'ezo kye bayise cross-border incursions ne urban crime. Era nga bugamba nga kigambibwa nti security incidents zino zibadde ziri linked ku bubinja obwo era buli mugenda maaso n'okuba nga bwogerwako. Kakati bano bategezeza parliament ku nsonga ezo. The UPDF has adopted a forward defensive posture along the western border to deter groups from exploiting instability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Bandikola kye bayita border reinforcement. Nti UPDF bamaze okwa-identify nga baadoptinze kye bayise forward defensive posture bandibanga bagenda kusabayo akasente
babeere nga baddamu okudeployinga ku border eya Uganda ne Congo okusobola okukaunta attackinga omulabe era obulabe bwonna buleme kubanga butuuka ku bannayuganda. Strategic operations. Recent surgical operations have targeted planners of improvised explosive devices attacks in urban centers like Kampala. Ntira bino bakugamba nti operations ezenjawulo zibadde zikolebwa omuli ne surgical operations ezibadde zitagetinze okulaba nga bakwata oba nga bafuna aba planners oba bakagezi munyo abadde nga ba planning ebyo byonna ebadde bigenda maaso n'okukolebwa naddala mu kibuga Kampala bomu ezatulikibwa n'ebintu ebirala. In Somalia, the UPDF under AMISOM recently captured a senior Al-Shabaab commander, Salad Kasmani Makalin, who was allegedly planning imminent attacks. Ntira mu ggwanga lya Somalia, amagye ga UPDF gasobola okukwata omu ku bali abaduumizi ba Al-Shabaab amanyiddwa nga Salad Kasmani Makalin. Ono mbu yali omu ku abo abaali bapulaninga okukola obulumbaganyi oba oliawo ku magye ag'eggwanga erya Uganda. Security services are monitoring increased online radicalization targeting youth and have warned of potential soft targets such as schools, places of worship and public rallies. Kakati nno wano teweewuunya nnyo ku musajja eyalumbye essomero natta abaana bino nno biwulirize. Bagamba nti wano mu ggwanga erya Uganda security services zibaddewo ezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwako nga bamonitaringa ebigenda maaso ebiyinza okuvaako obulumbaganyi obwo naddala eziri online oba kibayise online radicalization nga batagetinga abavubuka era mbu ne balabula wandibaawo kye bayita soft targets. Bayinza okutagetinga amasomero ne bagalumba, bayinza okutagetinga amasinzizo ebifo ebisinzizibwamu ne public rallies ne bagenda maaso n'okuba nga babirumba okutuusaawo obulabe oba okuteekawo embeera yonna eyinza okugenda maaso n'okuba nga ekola kino. Kyokka jjukira nkugambye bino bigenda maaso nga byali bibaddewokko era oba nga obadde ogoberera kakasa nga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo gwe abadde nga agoberera emboozi nga zino. Kakati wuliriza bino nga bigenda maaso bomu nnyingi ezizze zitulika mu kibuga Kampala era oba nga obadde ogoberera zino ozirabyeko. Ngenda kukuzaayo mu lisiti ya bomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Kakati oluvannyuma lwa bino ate ne kizuulibwa nga waliwo abamu ku banene mu magye ababadde balina kye bamanyi ku bino ebibadde bigenda maaso n'okutegebwa mu kibuga Kampala ebibadde bitulika. Wuliriza, ngenda kusooka nkuyise mu lisiti ya zibbomu zino oba obulumbaganyi obubadde bukolebwa kati ate oluvannyuma nkuwe omu ku bannamagye yakwatibwa ng'avunaanyizibwa okuba nga alina ky'amanyi ku bbomu ezo. Kyokka ng'ate olwaliro batugamba nti ate bafunyeyo okutiisibwatiisibwa okulala era mbu bandidiployinga ku nsalo. Wuliriza, mu kibuga Kampala mubaddemu ebibaluka bingi nnyo era mubaddemu incidents ezifaanana bwe ziti nnyingi nnyo. Naye ngenda kukuleeteramu ezo ezibadde ez'amaanyi ezirese shock mu bannayuganda. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2025 omwaka oguwedde ku lunaku lw'abajulizi olw'okulamaga ekiggwa ky'abajulizi ekyemunyonyo kye bayita Munyonyo Basilica waliwo oba Munyonyo Martyrs Shrine waliwo okutulika kwa bbomu era nkakasa nga oba obadde ogoberera ekifaananyi kino kijjukira bulungi nnyo ekifaananyi ekyo kyali kyemunyonyo. Omusajja eyali avuga booda n'omuntu eyali alabika ng'omusaabaze baatulikira mu kifo ekyo. Zaali ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 era wano nga batugamba an explosion occurred near Munyonyo Martyrs Shrine during Martyrs Day celebrations. 2 suspected rebels including a female suicide bomber were killed. However, no other fatalities were reported. Era abantu babiri omumbu bamu identifying nga suicide bomber ne yali amuvuga abo nabo ne baba nga basobola okufiira mu bulumbaganyi obwo obwali bukoleddwa. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa November 2021 waliwo kye bayita twin suicide bombings, 2 coordinated suicide blasts city center mu kibuga Kampala mu bijjukira. Bomu emu yakuba ku CPS Buganda Road, bomu endala neekuba ku Parliamentary Avenue era nga kigambibwa abantu 3 baafa abaabulijjo bannalumanya ne basaalumanya then ne basuicide bomba 3 nabo ne bafa era abantu abalala 30 baavaawo n'ebisago. Waliwo bomu eyatulika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'E10 2021 erugala mu baasi mujjukira Lugala bus blast. A suicide bomber mbu
yadi detonatinga bomu nebaluka mu basi ya Swift Safaris mu bitundu bye Lungala. Erungala mujijjukira, si Lugala wabula Lungala. Mujijjukirawo nga abagenda Empigi awo ng'onaatera otuuka Empigi basi yatulika eryoka efiiremu abantu naye nga kigambibwa nti oli yeetulisa yali suicide bomba ezalinga 25 ogw'10/2021. Bomu ezaatulika e Komamboga mu bbaala ng'enaku z'omwezi 23 omwezi ogw'10 2021 era wasooke wayita ennaku 3 kiri ekikolwa kibeewo poko joint emu e Komamboga nga kigambibwa okuba nti waliwo kye bayita improvised explosive device IED ezagenda maaso n'okuba nga zitulika mu kifo ekyo nga ne mu 2010 mu bya World Cup mu bijjukira Kyadondo Rugby Club mu bijjukira Ethiopian Village Restaurant mu bijjukira nga bino byonna bigambibwa okuba nti birimu aba Al-Shabaab. Era ebyo byonna bwe bizzenga bibeerawo nga amagye ga UPDF bayisibwa budget ne baweebwa akasente ne bagenda maaso n'okukola ebikwekweta ebyenjawulo okusobola okulaba nga bino either nga badeployinga mu mawanga ago gye bagamba nti obubinja buno obukoze bino gye buli oba nga wabaawo ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa okulaga akasente k'omuwoomusolo nti kali mu kukola emirimu egy'okulaba nga balwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Kakati mu kadde kano bigambibwa okuba nti bikomyewo, kyokka nga bikomawo oyo omusajja gw'olaba munnamagye oyo ababadde bamumanyi ye Major General James Birungi abadde bagoberera omukulu oyo amawulire gaafulumako nga galaga nti alina kyamanyi. Omusajja ali ku ddala lya Major General nga bagamba nti alina kyamanyi ku bomu ezo ezaategebwanga. Omuntu alina kyamanyi either nga y'omu ku baazigulanga either nga obanga sekyo nga yali omu ku abo abaaziteganga n'ebirala byonna ffe bitutamanyi. Naye ekiwandiiko kyafuluma ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwedde 2025 era gwali lunaku lwa Saturday. Bw'obanga obadde ogoberera amawulire ago nagakuwa, bw'obanga obadde ogoberera nkakasa akatambi ako okajjukira bulungi nga nkutegeeza nti Major General James Birungi yali akwatiddwa mu budde obwo ng'ekimukwasizza kubeera nti yali alina kyamanyi ku nsonga za bomu ezaatulika mu kibuga Kampala. Era akatambi kano wemba seerabidde nakunnyonnyoleramu buli kimu ekyali kigenze mu maaso n'engeri gye yali akwatiddwamu. Era gwe abadde agoberera oba atamanyi sitoole eno njagala nsooke njikuwe akatambi kano ngenda kakkomezaawo kubanga tubadde tugezaako kuwa buli kimu nga bwe kitambula. Major General James Birungi teyasibwa yekka. Njagala owulirize bulungi nnyo statement, njagala owulirize bulungi nnyo sitoole n'engeri gye twagikolamu nga kiraga nti omukulu ono yali alina kyamanyi ku bulumbaganyo bwakolebwanga mu kibuga Kampala era y'ensonga lwaki yakwatibwa baamukwata ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa ku biragiro by'abakulu mu magye. Kyokka mu kadde kano ke kamu nkugambye batugamba nti kakati ate amagye gategeezezza Paalamenti eggwanga erya Uganda nti waliwo obulumbaganyo era obuteekebwateekebwa okusinziira ku intelligence gye balina. Kigambibwa nti essaawa yonna bagenda kusaba akasente k'omuwoomusolo bagende badeployinge. Genda mu comment section ombuulire tolowooza nti era wandibaweera ow'amagye omulala alina kyamanyi ku bintu nga bino. Tolowooza nti era ono eyasibwa Major General James Birungi tolowooza nti oba oli awo teyali yekka. Tugambe nti abalala abaasigala nabo bandibanga waliwo abalala abaasigala abakyagenda maaso n'okubaako kye bamanyi era abakyagenda maaso n'okubaako kye bakola. Njagala nkuwe sitoole eno nga bwe yali gigoberera akatambi kano si kawanvu kalabe kaggweeyo si kawanvu nnyo osobole okunnyonnyoka n'okutegeera obulungi ekintu kino. Wabula nga sinagenda eyo sooka okwebaza abantu mwenna abajja mu comment section nemba nga muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tubaleetedde ku nsonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Major General James Birungi bwe yali akwatibwa alina be yakwatibwa nabo. Ezimu ku nsonga ezaamukwasa ze zigambibwa okuba nti alina kyamanyi ku bomu ezaategebwa mu kibuga Kampala. Mu kadde kano batugamba nti ate waliwo bomu waliwo obulumbaganyo obusuubirwa okubanga bwanditegebwa bwandituusibwa ku ggwanga erya Uganda. Tolowooza nti wandibaawo. Tugambe nti General James Birungi we baamusiba akabinja kaali kanene nti kati waliwo abaasigala oba tukkirize nti ddala threats zino weeziri oba tujustifying nti General James Birungi baali bamuwaayiriza oba tugambe nti threats zino ddala kituufu weeziri. Era amagye ga UPDF geetaaga akasente okugenda okudeployinga. Ebyo ebisigadde njagala owuliriza akatambi kano bulungi nnyo n'obwogendereza. Akatambi kano twakakola bwe mba seerabidde twakola akatambi kano zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa
25 ku sitole yeemu eyakwasa omukulu oyo ku bigambibwa okuba nti yali alina kyamanyi ku bbomu ezaategebwanga mu kibuga Kampala. Kakati bbomu zezimu zandibanga zijja kudda kyokka ng'ate ono omukwate ani ajja okubeera emabega wa bino, kabinja ka ADF oba kabinja ka Al-Shabaab? Wuliriza. Mu mawulire agakagwawo, breaking news, Major General James Birungi eyaliko omuduumizi wa CMI akwatiddwa ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ku nsonga ezeekuusa ku bbomu ezibadde nga zitulika mu kibuga Kampala, nga kigambibwa nti omukulu ono abadde alina kyamanyi ku bbomu ezo emabega waazo ne information erala nnyingi nnyo nga bwe ngendo gikuwa. James Birungi ono bamukutte ne bannamagye abalala babiri ng'ate nabo bali ku ranka eza waggulu mu magye g'eggwanga aga Uganda People's Defence Forces. Omu ayitibwa Kano Peter Ahimbisibwe, ono nga yaliko Director of Counter Terrorism. N'omulala amanyiddwa nga Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga, ono nga ye wetwogerera yakulira ebikwekweto oba kye tuyita Director of Special Operations, bakwatiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, era amawulire gano nagakuwadde ku mukutu gwaffe guli. Abasinga obungi ne beebuuza bamukwatidde ki, lwaki bamukutte ne baani? Kakati ogenda kubanga obifuna ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Sibambulire Patrick Nzendi w'okubanga mbikutuusaako byobadde tomanyi, ogenda kubeera nga obifuna. Bomu ezibadde nga zitulika mu kibuga Kampala ne zitta abantu ab'enjawulo nga bw'obadde ng'obiwulira era tuzze nga tubikuwa. Kati kigambibwa nti omukulu ono Major General James Birungi alina kyamanyi era mbu yabadde emabega w'okwekizagyereetinga oba okusuusu nkiyite nti okwekizagyereetinga, kwegamba okutambuza information, okuteeka entiisa mu bantu n'okulaga nti obutujju bw'amaanyi nnyo era buyingiddewo okuteeka obunkenke mu bannayuganda. Omukulu ono kigambibwa nti yabadde akifacilitatinga era yabadde emabega waabyo okulaba ng'ateekawo embeera eyo bannayuganda babeere mu bunkenke, oba oliawo ng'alina byayisaawo, oba oliawo ng'alina byafuna mu bbomu zino ezibadde nga zitulika ate ne zigenda maaso n'okuba nga zitta zitwaliramu obulamu bw'abantu. Ezimu ku nsonga endala ezimukwasizza mu mwaka gwa 2023 gwajjukira era gwazaagoberera. Mawulire gano nzijjukira twagakolako, obanga obadde ogoberera bino byenjogera oyinza okuba nga obimanyi bulungi nnyo. Waaliwo ekikwekweto ekya okulwana kw'ennyonyi air strike mu ggwanga erya Congo, nti ng'amagye ga UPDF galwanagana n'abayekera ba ADF, Allied Democratic Forces. Okusinziira ku information gye twakuwa, amawulire gano twagakuwa lwali lwa Monday nga 25 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023, nti waliwo abamu ku bakomanda ab'ekibinja kibinja kino ekya ADF abaali battiddwa, era mbu kigambibwa nti omukulu ono amanyiddwa nga Major General James Birungi mu air strike yakolebwa mu bikwekweto ebimanyiddwa nga Operation Shujja mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo, nkakasa ng'obijjukira mu mwaka gwa 2021. Museveni yavaayo n'akakasa n'ebitongole by'okwerinda ne bivaayo ne bikakasa nti omu ku batujju ba ADF naddala abakulu amaze okuba nga attibwa mu bikwekweto by'obulumbaganyo bw'ennyonyi obwakolebwa amagye ga UPDF. Kyokka bagenda okukizuula oluvannyuma ng'omuntu gwe baabika ono bwe yategeeza nti yali attiddwa, ekyamazima yavaayo nga mulamu, era kino kyakuba enkyukwe ate nga ne General Kaguta Museveni yali abiranze era naye yennyini nekitamuleka kyekimu. Kakati nno kino kigambibwa okuba nti information eyo yali yamuleetera dde obuzibu ne babadde tebamukwatanga. Kakati ku luno waliwo bbomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Omukulu ono Major General James Birungi agambibwa okuba nti abadde azimanyiiko, naye jjukira bbomu zino zibadde zitwaliramu obulamu bw'abantu. Kati okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda okusomera kiraga nti omukulu ono abadde alina kyamanyi ku butujju obwo. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kakati okusinzira ku information gye nnina wano gye njagala okubanga nkugabanyizaako otegeere ddala butuufu bw'ensonga eno, kiki ekikwasiza omukulu ono munnamagye ne banne
babadde nabo era be bamukutte nabo ababiri nga wemba kugambye bamukutte ekire ekikeso olunaku olwalero amawulire gano nagakoze ekiro zaadde ssaawa nga 4 abantu bangi obedda mwebuuza bamukwatidde ki bamukwatiddewa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kakati keekadde ogende maaso n'okuba ng'ofuna information gye bayita Redison TV era ensonga wano wezitandikira ate era wezikomekkerezebwa kakati wuliriza omukulu ono yakwatiddwa era yakwatiddwa lwaki okusinza ku kiwandiiko kyensobodde okufuna nga bagamba nti ex-CMI boss Major General James Birungi arrested detained at Makindye Barracks bamukutte saawa zabadde nga 3 ez'ekiro amawulire we gafulumidde era we nagakoledde omukulu ono bamukutte ne banne babiri era ne babatwala ne baba detaininga ku Barracks y'e Makindye. The Board of Inquiry established earlier this year was tasked with probing allegations that elements within the UPDF had fabricated or exaggerated bomb threats in Kampala, potentially to access operational funding or cover other illicit activity. Nti akakiiko akalondebwa okunoonyereza ku nsonga ezimu naddala mu byokwerinda akakiiko kano kaatandikibwawo ku ntandikwa y'omwaka guno gwa 2025 kakati nga bagamba ti akakiiko kano nga kagenda maaso n'okukola emirimu gyako kaafuna allegations waliwo allegations ezaali zitambula oba envuuvuumo mbu waliwo ebikonge mu magye aga Uganda People's Defence Forces agabadde nga geexaggeratinga oba okugejjesa ebintu bya bomu ezibadde zitulika mu Kampala zozzenga owulira era byozzenga olaba nga tubikuwa ku mukutu guno nti waliwo akamukubo waliwo akabinja nga kalimu abamu ku bannamagye ate nga ba top military officers mbu nga bali emabega wa bino byonna exaggerating ensonga eno bagigaziya bomu ba making sure nti zikuba mbu n'ekigendererwa ekyokulaba nga baakisesinga kibayise operational funding nti babere nga bakola bafuna accountability oba nga bakola budget egaziwemukko babawa akasente ak'ebikwekweto akasente nga kawerako kati mbu babadde bate oba be babadde bazitega bomu zino ne batugamba nti bomu zitegeddwa era zikubiddwa aba ADF oba babadde bakimanyiiko nga bakolagana n'abazitega naye wano ekiwandiiko kiŋŋamba era kiraga nti babadde nga bamanyi ekigenda mu maaso ku bomu zino ekigendererwa potentially to access operational funding awo osobola okitegeera bulungi nnyo babadde nga baagala kasente nga bakola ebintu bino kakati omukulu ono Major General James Birungi mbw abadde alina kyamanyi ku bino sinakindi yandiba nga abadde omu ku abo ababadde bazitega. Uganda's former chief of military intelligence CMI chief of military intelligence Major General James Birungi has been arrested and detained at Makindye military police prison. Ono Major General James Birungi yakwatiddwa eyaliko omuduumizi owa military intelligence oba CMI kakati njagala okutegeeza nti yakwatiddwa era ne bamutwala ku barracks eye Makindye gyakuumibwa ne wetwogerera essaawa zino. He is expected to face trial before a military court martial on multiple charges related to treason and corruption and other serious offences, officials said on Friday. Uliriza omukulu ono nga bwe nkugambye nti munnamagye era y'omu ku baduumizi n'ebirala ebifaanana bwetyo nga oyinza obbiyita babadde nga bannayuganda balwanyisa kye bayita military court martial kooti y'amagye abasajja bano be babadde abamu ku b'amaanyi nga kooti y'amagye eno eteekebwawo era nga bamakinga sure nti esigalawo kakati wetwogerera mu bbanga eritali lyewala agenda kuba nga afeesinga kooti y'amagye eno ebadde egenda maaso n'okuwozesa bannayuganda abalala mu bumenyi bw'amateeka kakati Major General James Birungi wetwogerera nga essaawa yonna agenda kuba nga atwalibwa mu kooti y'amagye General Court Martial agasimbagane n'abamu ku baddukanya kooti eyo era annyonnyole kiki ekiri emabega wa bomu zino ezibadde zitegebwa okulaba nga mukaweefubeewe ye ne banne okulaba nga bafuna akasente ak'okukola ebikwekweto nti batega bomu eggwanga libeere ku bunkenke Parliament eyise ssente singa wabaawo obwetaavu sente ez'okukola ebikwekweto kakati omukulu ono Major General James Birungi ye ne banne tetumanyi oba abalala banaavaayo nabo ne tujja ne tubakugamba naye ye ne banne bamaze okubeera nga bakwatibwa era wetwogerera bali mabega wa mitayimbo kakati wulira. The arrest follows findings from a high-level board of inquiry led by Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding established to investigate allegations of compromised intelligence operations and internal misconduct within the Uganda People's Defence Forces. Uliriza bulungi nnyo nti okukwatibwa kwono
kuddiridde ebyazuuliddwa akakiiko kali kenkugambye akawaggulu ka High Level Board of Inquiry, akakiiko akawaggulu akanoonyereza, era nga kano akakiiko kaakulirwa amyuka omuduumizi w'amagye Deputy Chief of Defence Forces amanyiddwa nga Lieutenant General Sam Okidingi. Mumujjukira omusajja oyo nga bamulonze amawulire ge nagakuwa. Kakati nti ye yaduumiddwa oba ye yakulidde akakiiko kano akagenze maaso n'okuba nga kakola ekikwekweto kino ekibadde kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa kwegamba okunoonyereza okubadde kukolebwa ku mukulu ono amanyiddwa nga Major General James Birungi ne banne ababadde bagenda maaso n'okukola information enfu ku nsonga z'ebyokwerinda basobole okugenda maaso okulaba nga bafuna omusimbi okuva mu gavumenti. Parliament eyisezi budget babateremu akasente akawera bo basobola ogenda maaso n'okuba nga bakuba akasente, kumbe ng'oluusi ebimu bibadde tebirinayo. Era Okidingi bw'ati bwe yagambye, this is not an isolated case. It reflects broader structure issues that were uncovered by the inquiry. A senior defense official told Chimp Reports on condition of anonymity. Nti eno ensonga terekeddwa era tetwaliddwa nga yakusaaga, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti waliwo issues oba broader structural issues ez'amaanyi mu byokwerinda ezekyagenda mu maaso n'okuba nga zaniveiringibwa ze bagenda okujja babagambe naffe tujja wano tuzibategeeze, nti era abamu ku ba senior defense officials be babadde bategeeza ensonga eno. Wulira statement wano wensobodde okwotinga. The investigation revealed a pattern of misinformation, abuse of resources and operational manipulation. Nti okunoonyereza kuzudde nti mulimu patterns of misinformation, babadde batambuza amawulire amafu. Abuse of resources, babadde bakozesa bubi ebikozesebwa. And operational manipulation, babadde batampalinga n'ebikwekweto, babadde bamanipulating ebikwekweto ebibadde bikolebwa okulaba nga balwanyisa obutujju n'ebyokwerinda okubeera gguluggulu. Kakati ate abakulu bano bo babadde balina engeri gye bakifunamu. Kati waliwo enkugambidde nti bano babadde bamanyi ku bibadde bigenda mu maaso ku bbomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Major General James Birungi ye ne banne bakwatiddwa ku nsonga zino zennyini. Wulira, military sources said Birungi came under heightened scrutiny following the appointment of Brigadier Richard Otto as the new head of defense intelligence. Omusajja ono Major General James Birungi ye yali akulira achebayita defense intelligence. Kakati kigambibwa ti oluvannyuma lw'okulonda Brigadier Richard Otto ebibuuzo byatandika okubanga birabika. Ensonga y'omusajja ono James Birungi ebibuuzo ne bitandika okubanga byeyoleka gyali n'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye. Akigambibwa ti alina emivuyo mingi gy'amanyi, emivuyo mingi gy'abadde yeetabamu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Upon assuming office earlier this year, Otto initiated internal reviews that reportedly uncovered irregularities implicating Birungi and his close associates. Omusajja ono amanyiddwa nga Brigadier Richard Otto, obamanyi abanoozana ba nonsense, ebiseera ebisinga bw'abeera honest. Kati omusajja ono we baamulonda okukulira akakiiko kano akagenda okunoonyereza ku nsonga z'ebyokwerinda, mbu yatandika inquiry, yatandika okukola okunoonyereza ng'atandise ne bayita internal review, kwegamba okunoonyereza okuva munda mu office mwennyini. Mbu mu kunoonyereza kwe yali yakakutandika n'akizuula Major General James Birungi n'abamu ku mikwano gye abali mu magye, abali mu office ye, era batambula nabo ate era basavinga nabo mu kifo ekyo, mbu balina emizannyo mingi, emivuyo mingi egimanyiddwa naddala ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Brigadier Richard Otto ng'alondeddwa okubeera head of defense intelligence bw'atyo bwe yategeeza. Those arrested alongside Birungi include Colonel Peter Ahimbisibwe, then Director of Counter-Terrorism, and Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, Director of Special Operations. Nti James Birungi ono nga bwe nakugambye nti takwatiddwa yekka, banne be bamukutte nabo kubaddeko amanyiddwa nga Colonel Peter Ahimbisibwe, ono nga yaliko omuduumizi oba yaliko Director of Counter-Terrorism, yaduumirako akabinja akalwanyisa obutujju. Era bamukutte n'omukulu amanyiddwa nga Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, ono nga wetwogerera ye Director of Special Operations, yakulira ebikwekweto mu kitongole ekya Uganda People's Defence Forces. Kakati akulira ebikwekweto ne yali akulira okulwanyisa obutujju
ate kigambibwa okuba nti beekobanye ne Major General James Birungi balina kye bamanyi ku bbomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Bamanyi bingi nnyo n'ebirala nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga obiwulira kubanga nkyabikuwa. The three are accused of presiding over operations that allegedly involved falsifying intelligence and misappropriation of military resources. Nti bano abasatu bonna nga bwe mbakugambye bakwatiddwa ku bigambibwa okuba nti babadde beenyigira mu kuwa information yenfu eri ebyokwerinda, nti n'okukozesa obubi ssente ezibadde ziteekebwayo n'ebimu ku bintu resources, military resources ebibadde biweebwa amagye, nti bano babadde balina engeri gye babikozesaamu obubi. Kakati ebimu ku ebyo ze zimu ku nsonga ezibavunaanya. Kakati wano njagala okutwala paka ku nsonga ya ADF, nti omu ku bakomanda aba ADF eyattibwa, ekyamazima ebintu bino tebiriiyo. Upon Otto's appointment, financial documents, threat reports and the internal briefings were reviewed. A lot simply did not add up, a security source said. Nti okusinzira ku sources ezeesigika mbu oluvannyuma lw'omusajja ono Brigadier Otto nga bwe nkugambye bwe yalondebwa yakizuula nti yanoonyereza ku kye bayita financial documents eza office eno, n'anoonyereza ku threat reports n'ebintu ebirala byonna briefings, internal briefings byonna bagenza okukizuula ng'ekyamazima waliwo ebitagatta bingi nnyo mu office y'omukulu amanyiddwa nga Major General James Birungi. Kakati wulira nga bagamba nti the arrests come amid renewed scrutiny of a 2023 intelligence failure in which military officials reported that notorious Allied Democratic Forces ADF commander Medi Nkalubo had been killed in a UPDF airstrike in Eastern Democratic Republic of Congo mu mwaka gwa 2023 nga bwe nkugambye. Wuliriza nga bagamba nti mu mwaka gwa 2023 bino we bijjidde nti nga Major General James Birungi bazzeemu okuttukiza buto okumunoonyerezaako ku information gye yeenyigiramu eyali ey'obulimba nti bagenze Congo mu bikwekweto ebyakolebwa gwazaagoberera nkakasa ojjukira amawulire ago nagakuwa ku mukutu guno kwennyini nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo waaliyo obulumbaganyi obw'ennyonyi amagye g'eggwanga erya UPDF gwe baakola mu ggwanga erya DRC. Kakati oluvannyuma amawulire ne gafuluma nti mu bikwekweto ebyo baasobola okuttiramu abamu ku bayeekera bakomanda b'abayeekera aba ADF, nti era bakomanda abo oluvannyuma okubeera nti battibwa amawulire gafuluma nga General Yoweri Kaguta Museveni yennyini y'omu ku baafulumya amawulire ago ne bategeeza eggwanga nti omu ku baduumira ADF amaze okuba nga attiddwa, oyo nga si mulala ye Eddie Nkalubo. Kakati wuliriza olunaku olwaleero amawulire gazuuse nti ebyo byali bya bulimba. Eddie Nkalubo yali tannattibwako mu bikwekweto newankubadde nga ssente y'omuwi w'omusolo yasaasaanyizibwa ku airstrike seeze ezaakolebwa mu ggwanga erya DRC, era ennyonyi za Uganda ennwanyi zaalabwako ng'era zigenda maaso n'okukola ebikwekweto ebyo. Bw'obanga obadde ogoberera emikutu gyaffe gyonna gye tubadde tuyitira okujja nga tukuweereza, kakasanga bino naawe obadde ng'obiwulira tubadde nga tubikuwa. Bagenza okukizuula we twogerera nga bino bya bulimba tebyaliyo. The claim was endorsed by Birungi during his tenure as a chief of military intelligence and formed the basis of a presidential address in which General Yoweri Kaguta Museveni declared Nkalubo dead. Nti bino byajja oluvannyuma ne bakizuula nti amawulire gano gaali mafu, era nti ono Major General James Birungi ye yali we yabeerera mu office yali chief of military intelligence ye yakakasa amawulire gano era n'aganguya nnyo gasobole okutuuka ku General Yoweri Kaguta Museveni era ategeeze eggwanga mu presidential address gye yali akola mu mwaka ogwo ogwa 2023. Kakati amawulire gano nagakola ngenda sooka nkuzeeyo emabega. Lwali lwa Mande ngenda kuze mwezi 25 ogw'omwenda 2023 nakuwa amawulire wano kambakuteere nawo wano bulungi nnyo nga nkulaga nti abamu ku baduumizi aba ADF baali bamaze okubanga bakakasibwa nti battiddwa, era amawulire ago nagakola wano ku mukutu guno kwennyini ne ku mikutu giri emirala kwe twakuweererezanga nga batugamba ADF oba Allied Democratic Forces second in command Medi Nkalubo is believed to have been killed in an airstrike carried out by the Uganda People's Defence Forces on a compound in the Eastern Democratic Republic of Congo 10 days ago. Wali waise naku 10 nga General Yoweri Kaguta Museveni akakasizza akatambyako si kyakalina naye nakapuleyinga nti Medi Nkalubo n'abamu ku bacommanders abalala ab'oku ntikko mu kabinja ka ADF baali bamaze okuba nga battibwa, era Museveni yagamba bw'ati
lwali lunaku lwa Saturday we yayogerera ebigambo bino kuba namawulire nagakuwa ku Monday ennaku zomwe zaali nga 25 kati ku Saturday nga 23 amawulire gano General Yoweri Kaguta Museveni we yali ayogeddeko eri eggwanga n'agamba nti according to subsequent intelligence it seems that a lot of terrorists were killed including the notorious Medi Nkalubo. Yali statement yava mu General Yoweri Kaguta Museveni mu mawulire agaali gamuweereddwa Meja General James Birungi we yabeerera mu office ye. Kakati oluvannyuma baazuula nti amazima amawulire gano gaali mafu era waayita akaseera katono nnyo Medi Nkalubo n'alabikako era ng'agenda maaso n'ebikwekweto byabwe ate era n'ategeeza nti bannange ababawoza nti banzita kati nzuuno ndiwa. Kakati ebigambo ebyo byazalira Meja General James Birungi akabasa ne wetogero nako olwalero bibimu ku ebyo ebimuleetedde okubanga kati ali mabega wa mitayimbwa. The information was later discredited after Nkalubo resurfaced in operational intelligence and was linked to subsequent military activity. Nti amawulire gano waayita ebbanga ne gajja ne gasaabululwa oluvannyuma lwa Nkalubo okubanga ate yalabikako nti era alina n'ekikwekweto ekimu kye yaduumira kyokka ng'oluvannyuma lw'okuba nti baali baamubika bagenda okulaba amawulire gafulumye nga Medi Nkalubo waali era ng'alinako n'ekikwekweto ekimu kye yali akulidde mu kabinja kano aka ADF era ng'ekikwekweto ekyo kyatambula bulungi nnyo. Ekikwekweto saakimanya era saakikuwaga amawulire saagakuwa nga bagamba nti the board of inquiry is also investigating whether the misinformation was planted deliberately by Hamza Ryavala, a suspected ADF collaborator who posed as an informant. Nti bagenda maaso n'okunoonyereza era kati bakyagenda maaso n'okunoonyereza. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Hamza Ryavala nti yali wa ADF naye yeefuula informant. Ndowooza oba ye yawa James Birungi amawulire oba byali bitya nti kati akakiiko kano kakyagenda maaso n'omuyiggo ogw'okunoonya information entuufu oba ddala ne James Birungi baamuwa amawulire mafu oba yali yeekobaanye okufulumya amawulire. Ryavala has since been arrested and is under interrogation for allegedly misleading military leadership while maintaining contact with Nkalubo. Nti wetwogerera omukulu ono amanyiddwa nga Hamza Ryavala yakwatibwa era agenda maaso n'okubanga abuuzibwa akana n'akataano ali ku interrogation nga kigambibwa nti alina misleading military leadership aje yakolanga ate nga akwatagana n'abali aba ADF. Kakati wuliriza Birungi becomes the first former CMI chief to be imprisoned after dismissal, marking a historic precedent in Uganda's military hierarchy. Omukulu ono Meja General James Birungi alina ekyafaayo kyatonzeewo mu magye g'eggwanga erya Uganda nti yasookedde ddala okubeerako chief of military intelligence ate okubeera nga akwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti yagobebwa mu kifo ekyo kubanga kigambibwa nti byabadde akola n'ebibadde bimwogerwako ekyamazima tebibadde birungi nnyo era wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa ku mukuto gwa Redison TV kwowulirira ensonga bwe zityo bwe zitambulira ddala. Kakati abadde yeebuuza ekyakwasiza omusajja ono ndowooza kitegedde bulungi nnyo, abadde yeebuuza bamukutte ne baani ndowooza gategedde bulungi nnyo. Eno gye bayita Redison TV oba tonaba kubanga otwegattako kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Nina listi ku nsonga za kadi ekibiina kya NUP yagabiddwa amawulire ago gengenda okujja nago. Nina listi ey'abakansala abagenda eggaruga ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni wabula nga kiyinzika okuba obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.